Bannange muli mutya banna Facebook muli bulungi obulamu bugamba ki covid agamba ki bwe ngamba nti covid agamba ki mba ntegeeza ensi yonna kubanga ensi yonna yajjamu ekirwadde ekyo nzikiriziganya nakyo bulungi ku bwongo bwange ky'Omukama Katonda munyeevu amataba gasusse amazzi gali mu kumalawo bizimbe by'abantu baffe abaana baffe bafiiridde mu mazzi kyala luli amazzi gamutwala ndaba kati naawe twagalawo ki nga senga kulannama nze nandirowoozezza nti ekintu kye twandyetaaze kwongera kufuna mukisa ekintu kye bayita omukisa mwenna abandaba njagala tukitwale nga kyanjawulo abantu bambuuza nti kulannama lwaki wakuguka nnyo mu mukisa omukisa gwe gukulembera ekintu kyonna era nina eŋŋombo egamba nti Mukama akuwanga loole y'amagezi ayimini bakummanga loole y'amagezi ne bakuwa akajiiko k'omukisa lwaki bakuwa akajiiko k'omukisa ow'amagezi waayise ow'omukisa aba yasomoseewo dda buli kintu kyonna ffe abakyala okufuna omwami akutegeera akwagala nakkuba embaga guba mukisa omwami okufuna omulimu ogutegeerekeka n'omukyala okufuna omulimu ogutegeerekeka ne bw'oba osomye ng'olina masi olina diguli guba mukisa omukisa tulina gunoonya ddi era tulina gunoonya tutya omwana wo agenda ku ssomero tolinda amale kufuna diguli olyoka omuleeti kiba tuleeti wadde naye tumuwa eddagala omwana mutandikizeeko omukisa abaana mubaleete wasenga kulannama banaabe ku kyogo oba mujje muli banonere mu kitwale nga kise abaana banaabeko nze nagunjawo ekintu kye bayita ekyogo abatera okundaba ku TV ntero kibagamba era nankwata ku kyogo era abagamba nti kulannama ye yaleeta ekigambo kyogo wano mu Uganda nakijja mu kigambo kyogero omwana omuto bw'abaana abakyogero omukulu alina kunaaba ki ebisiraani nga bibunye mu nsi yaffe omuntu omukulu olina kunaaba kye bayita ekyogo ekyogo ekyo tukikwata bulungi bwoba okinaabidde ewange okinaabiramu amazzi g'ennyanja bw'oba oli Bulaaya ng'okyetaaga ng'olina omuntu wali Uganda wandyetaaza ajja kikunonera bwe tuba tukikaza tukikansirako amazzi g'ennyanja ne tulyoka tukikaza ku musana ne tulyoka tukisekula ne tulyoka tukikupaakingira ne bakikuleetera naye abantu abali e Bulaaya oluusi eddagala lino engeri gye litawaanya okutambuza mwenno ntera okubawa eddagala ntera beekolerako kati olwaliro wano bondaba wentudde ntudde ku nzimbe z'abajjajja wano wentuula olwaleero nkutte vidiyo naye nasuze neebase wadde mundabanga omukoowo nasuze ayimini seebase nga ndi mu kukola ku bantu bali Bulaaya wadde tuli mu covid naye abantu balina ebizibu ate era balina omukisa era bategedde nti balina omukisa lwaki bakitegeredde mu covid ye oba oliawo ow'omukisa gwo omuntu n'akuweereza emitwalo 2 omuntu n'akuweereza emitwalo 10 omuntu n'akuweereza akakadde era saagala mubeere eyo mugambe nti tuli mu covid twandibadde tukontakitinga senga kulannama atukoleko nze mbakolako ne bw'oba tonsemberedde kubanga ffe tukozesa myoyo tukozesa mpewo oli mu Amerika oli Bulaaya oli Canada oli Sweden ffe tukukolako n'ofuna ky'oyagala okujjako omuntu ayinza okukulema okukolako ng'ali wala yoyo yeetaaga oluzaalo bw'aba yeetaaga oluzaalo ng'ali wala kitegeeza nti okujjako nga baasiba musibe nga waakusumulula busumuluzo oyo osobola musumulula ng'ali wala naye oluzaalo ebiseera ebisinga abantu tubawa ddagala lyakunywa okujjawo nga weekakasa mmange yandoga mukakitange yansiba sengange yansiba mujjange yansiba abatanjagaliza bansiba balamu bange bansiba
awo tusobola okusumulula noba ngofuna ekyogo kino kituyamba kitya ekyogo kitusumulula mu bintu bingi okugeza otandiseewo edduuka lyo nga tofunye mukisa gwaki gwa kujjako wasenga kulannama omulala atandiseewo edduuka lye yajjako wasenga kulannama guno gwe muzigo gwo gw'edduuka guno gwe gwa neibawo mwenna mutunda sukaali naye wane ewa neibawo abantu basimba layini minzaani emu kiro ya sukaali egula sente zezimu naye neibawo ne bwagamba nti nkyamala kuwa mwana mata oba kanzije nkyagenzeeko mu kabuyonjo manju ne babeerawo ne bamulinda nze ndeseeko kyayi ku sigiri agenda nakuyiika mumpe sukaali nze nasoose wano ne bakayanirawo naye ngaewo toyinayo na muntu atya na muntu abo teriba ddogo kale n'eddogo libaayo naye emikisa gyaffe mitono ate emikisa gino bantu bannaffe be bagikendeeza abantu b'ensi eno balina ettima abantu b'ensi eno tebaagaliza oli aba atunda nnyaanya gwe ng'otunda nnyama naye n'akulaba nga gwe abantu basimbye layini ku mudaala gw'ennyama n'agamba oyo mulogo naye nga bye mutunda tebifaanagana eyo lyettima abantu gye balina otunda ngoye ate n'ekirala nga tetunnateekawo nnyo na mukisa muyige n'okwogera ne bakasitoma mulekeraawo ddala abantu abatunda engoye okugula eddinga abantu oli n'ayimirira mu maaso go n'omugamba tunula ku zino ezaawo za bbeeyi gwe wamukebedde ddi ensawo ye nti ye tazirina mwe temumanyi nti abantu ddala kati abalina ssente abataliimu kweraga amazima gennyini abantu abo tebalabika ssente zaabwe nze olwayo okulanna munsanga mu Kampala nga ntambuza sapato naye nga nnyinza okutambula mu nsawo yange nga sirina mukadde bubiri olw'okuba nyambadde sapato mwe mulowooza anaabanga ayambadde akakondo yekka y'anaabanga ng'alina ssente bannange bannayuganda njagala twekwate bulungi muve mu bantu abawala n'abantu n'akugamba nti kulannama mubi kulannama mufere kulannama talina byakola kulannama takola ki muve mu ntalo z'abantu bajja kulemesa okujja wakulannama ng'ate kulannama yalina okuyamba yalina okuyonya nze natandika obusawo nga nina emyaka 13 sengange nga kulannama yakagalamizibwa yantendekanga eddagala nga kitange mazima tukuba n'emiggo va ku mwana wange oyagala muyigiriza byawongo naye ng'ebyawongo bye biki kuba kitange yali munaddiini yali Saabakristo mulamba mu Bukatuliki kati sengange ng'amulaba ng'akola ebintu ebyawongo kumbe nga sengange yali ku kituufu sengange ffe tebaatuzaalira mu malwaliro yali muzaazisa yali mukazi aliko olubaala aliko emisambu aliko emizimu abalongo n'amayembe ffenna ffe tebaatuzaalira twagwanga mu ngalo za senga waffe naye kitange olwagiranga bw'ati kyokka nga yayamba mukyala we okuzaala aye n'amugamba nti tosiiga abaana bange sitaani bannayuganda tulina kwebeereramu mujje munaabe ekyogo nsangibwawa bw'olinya takisi ezidde ekajjansi gamba bakuteeke kukuba eridde ekigo waliwo abaana ba bodaboda bagabe muntwale wasenga kulannama oba viiramu ekajjansi vunawo bodaboda bagambe muntwale ekigo ewasenga kulannama simu yange eri 0789 67 51 29 mujje mundabe mujje munaabe ekyogo mujje n'emitwalo 2 nkubuulira ebizibu byo ate nkuwe n'eddagala jangu okume ku kyoto kya jjajja ddungu jangu naafukiro y'ennyama oteeke ku kyoto kya jjajja ddungu oyo kye muleke kumpita nti nina sitaani ow'ekyogo jjira mu kyogo gyo n'abagenda gw'omulala amanyi obuwangwa bwo jangu naafukiro y'ennyama ya jjajja ddungu gyokye gigabule b'osanzeewo bagirye tambula n'emikisa gy'ogende awantu wonna tusobola okusabirawo emikisa ng'ovudde kuba n'abazungu abajja n'ennyonyi okutulimbalimba nti ebyaffe sitaani ebyabwe bye bituufu ekyo si kituufu bajjajjaffe baali batuufu bajjajjaffe be baatulambikira buli kimu kye tusanzeewo
jjajjaffe ye yatuuma ettooke ly'otendereza nti ttooke gw'obuuza ekigambo ttooke kyava wa muzungu. Ekigambo bombo omuzungu ye yatuuma bombo. Omuzungu ye yatuuma omuddo guno olweza. Omuzungu ye yatutuumira doodo. Bannayuganda twebeererimu mujje mundabe nga covid awedde. Mu covid eno munkubire bukumizi ssimu naye mujje ekigo newe munajja 10 nja kubajjanjaba kubanga ekifate mu covid ono nyongeddo kigaziya. Abalwadde bange mwenna abakadde wawona tewawona komawo. Nze sirimu yaye nze president General wabasawo b'ekinnansi mu ggwanga mujje munaabe ebyogo era mundoza mumpita senga kyogo. Ekyogo wano nze na training abantu bonna ababanaza ekyogo. Ate era bw'oba gwe nga toyagala nze nkubira mbuuzaani mutuufu omulala kuba nze kulannama tewankuba. Nze nja kuwulira omusawo omutuufu. Engeri gye ndi president General nze mba mmanyi abantu abatuufu. Naye nga wano okuzuula omutuufu atali kulannama atali jjajja jjumba otera okulwawo obanga si wa tuli bumu. Tuli bumu nze mpanolinga abasawo abo bennyini abatuufu abasamire abaliko emisambo emizimu abalongo n'amayembe abo be batuli bumu. Naye bano banfera bufezi bantu abo saagala kumanya era mu kibiina kyange sibawa na certificate. Katonda wabajjajja abampere nnyo omukisa. Mbakubiriza ekintu kimu muyiga okwezuula. Muyiga okwezuula mwe baani. Emirimu gyo gifa. Sente tezituula. Ogamba sente bwe nzikwata ziyita mu buyisi. Omuntu atunda wali akadaala k'ennyaanya yaguze poloti yazimbye ennyumba yezuula. Mwagale nnyo okwezuula. Mwegombe nnyo okwezuula. Abantu baleme balima nti ffe ebyo tebiriiyo. Teriiyo muntu atalina bijja waabwe. Teriiyo muntu atalina bujjajjaabwe. Abantu baffe bwe bafa emizimu egibavaako ababadde abalungi gituddako. Lubaale si mubi. Ekigambo lubaale kiva mu lubaale. Ebbanga eryo lye mulaba. Tuyina obutonzi gye twava. Mujjukire twava mu lulyo lwa nsolo. Empewo z'ekika tosobola zibuuka. Gwe wamma ayagala okusamira. Nkubira ku ssimu 0789 67 51 29. Ate baleme kubalimba. Nti omuntu bw'asamira aba alina kuba musawo wa kinnansi. Ekyo si kituufu. Kale bw'oba tosamidde jangu tukumalemu obukko. Jangu tukusibira akalinda. Ebyo byonna bintu bituwa emikisa. Leka kugamba nti nze ndi mugagga namala. Bangi ababadde abagagga abawanukayo ng'embuto abadde atakulirako eri nga lumulinga luno lwasenga kulannama. Naye olwaleero ng'ekipale kyali kimutuuka amala kituggako kyayoba kikwanso kimutuuke. Bangi ababadde bagavana ba banka nga kati baddayo dda ku zero. Bangi ababadde bamemba ba parliament nga takyalina wadde akagaali. Lwaki olumba olwokaano n'otunda n'amakaago mbw'ogenda kuvuganya ku kifo kya bwa parliament nga totuuseeko wakulannama nga totuuseeko wajjajja jjumba? Lwaki ogenda mu lwokaano otte sente zo bangi tubawulidde ne bakuwangula ne weewa obutwa? Jangu tukuteeketeeke. Fere tukyayagala sente zammwe empitirivu mweze muba mututiira. Ffe tuli bakulembeze. Omwami wange mukulembeze wanzikiriza ya buwangwa na nnono. Nze kulannama nze president General w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga mujje tubayambe. Ate temujja tugamba nti tweranga. Nedda. Omulembe gwanira ogwo twaguvaamu dda kali tuli kugwa .com. Bwe sijje wano ku lutimbe tojja kuntegeera, tojja kundaba. Bannange mujje mwezuule. Oyina mpewo za kika, oyina munnaakuloga, oyina munnaakuwalana. Leka gamba nti nze ndi muwala muto ani ampalana. Neiba wammwe waka ayinza okuwa liftinga musajja mukyala we ng'amuggalira gate n'alindiza wabweru n'agamba yatandise okwana akaana ka neiba kayagala okuwasa kuba nkaddiye awo kyokka omukazi akeera bukeezi n'akwata emitwalo 10 n'adduka ewakulannama okuloga. Alowooza nti omwagalira omusajja naye bambi ng'oli atutteko ku mwana we wa neiba amusuuleko mu kibuga amuwonye okulinnya taxi oba okkuba enkuba oba okkuba enfuufu. Leka ganti nze tebandoga. Abantu bonna be baloga tebalina misango. Abantu abajjudde mu kkomera eruzira tebalina misango. Munkubire ku 789 67 51 29.
temujja na sente zammwe nnyingi mbagaye mujje n'emitwalo 2 wezuule. Katonda abajjajja abampere nnyo omukisa.